Entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Komamboga Central Zone mu ggombolola y'e Kawempe, abantu 3 bwe bafiiridde mu kinnya kya Kazambi nga bafudde kuliko Fred Orinyi, Ssemakula kw'ossa Bosco nga bano babadde bazimbi. Okuddukirira enjega eno bazze okuddukirira enjega eno egudde ku mulimu. Enjega eno eguddewo ku ssaawa 4 ez'amakya ga leero ng'abamu ku bakozi abafudde baaleeteddwa akawungeezi k'eggulo okukola ku ntambula y'amazzi mu nnyumba ebadde ezimbibwa. Baali basima sipiiki nga baagala kuteekamu payipu zijje mu sekutiddaaka. Ntuuse butuusi libaddewo ku ssaawa 9. Naffe tubeera mu bbayi twaze kukola naye tulabye ekizibu kino nga kigudde gamba naffe Omu yasoose okugwa mu kinnya olwo banne kwe kujja bamutaasa okukakkana nga bonna baguddemu ne bafa. Bagenza okukkirirayo ate bakkiriddeyo omu bw'akkiriddeyo n'asirikirayo n'omulala n'akkirira n'asirikira n'owokubiri. Poliisi enzimyamoto ezze bukubirira okulaba ng'etaasa abazimbi bano wabula ekyennaku baasanze baafudde dda okugezaako okubataasa wabula nga bano baggiddwayo nga baafudde dda. Abatuuze bategeezezza nti abagenzi be basoose okufunira obuzibu ku kizimbe kino nga bateebereza nti kyandibanga kiriko obuzibu. Oli munaffe yadde akafa butya nanyini kaline yadde akafa yanne sisita we naye wano bateeka okuba nga olw'ensonga yinginiya yasooka yavaawo okuvulukuzi yakubeerako n'akaana kato kavaawo era nako ne kagenda akaava waggulu nga nako omutwe gulimu ekinya kitegeeza kiwatebenkevu oba amazima. Poliisi eyimirizza emirimu gyonna egibadde gikolebwa ku kizimbe kino nga n'ennyini kyo wakukwatibwa abeeko byannyonnyola. Oluvannyuma emirambo gitwaliddwa ku ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Kizza Peter yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV aga leero.